Ampuliriza omulungi, nkulamusaako era ne nkwaniriza ku mukutu gwaffe ogw'obutabo bw'Oluganda. Kaakano era omusomi wo n'agamba amannya ye Mugume Abdulrahman era nga ye Munyankole yasalawo. Ku ki kye yasalawo naawe oyinza obutakimanya naye bagamba kiri muttu kimanyibwa nnyini kyo, naye ggwe twala ekyo mwe yasalawo. Olunaku olwaleero tusazeewo tukuleetere ku muwandiisi omukyala kubanga ebitabo byaffe byonna ebiyise bizze bitambulira ku bawandiisi abaami. Omuwandiisi ono era ekitabo ekindi mu 5 yamanyiddwa nga Nakalema Juliet era nga ye muwandiisi w'olugero okwalinga okusaaga. Mukyala Muganda, muzzukulu wa Namuguzi eyeddira empologoma. Muwala w'omwami Kayemba Edward n'omukyala Nannoze Agnes ab'e Bukalasa, Masaka, Buddu. Yasomera St. Teresa Bwanda Primary School, St. Charles Lwanga GTC Kalungu ne Baptist High School Kitebi. Olugero luno lukwata ku mukyala Nakalanda Mbega Omusufu akwasibwa omulimu gw'okuketta omuvubuka ateeberezebwa okutta omuntu n'okuwamba omulala. Tewali yakirowoozaako kaabeere Nakalanda omukessi omutendeke nti ayinza okuganza omwami ali ku misango eminene bwe gityo. Omulimu yagukola era n'asobola n'okuziikuula ebintu bingi n'okwanika abantu bangi bakasobeza abo abamanyiddwa ng'abantu abalungi, kyokka nga mu kutigomya abalala bakwata kisooka. Tosubwa omukwano n'obukessi obw'ekika ekya waggulu. Olugero luno lutuyigiriza obutasalawo mangu mu kulamula abalala, okwo nga kw'otadde okwekengera n'okwekenneenya abantu. Kubanga si buli akusekera nti aba munno nnyo, abamu gibeera misege, n'ekirala nti si buli asongwamu ennwe nti abeera mukyamu, nedda abamu balangibwa bwemage. Ampuliriza omulungi, nzikiriza oluvannyuma lw'okwanjulira omuwandiisi waffe ono tuyingirire ddala mu katabo mu bujjuvu era nga okusimbulirawo omusuula esooka n'omutwe ogugamba bwakedde butya. Olwatuuka nga mbaako omwami gwe nalina okusisinkana, kyokka eno ensisinkano teyali ya mirembe. Omwami ono yali atomedde ennyumba yange gye nzimba. Kaakano nali mmulumbye kumuyombesa alabe akanfaamu. Ennyumba gye yali atomedde eggulo limu nalwawo nga neeteekateeka okugizimba, okuviira ddala mu buto nga ndoota okuzimba ennyumba ennene okumpi n'amazzi. Bwe nafuna omuzira kiseeyanguza ettaka eryali lirinaanye amazzi, bwe ntyo ne nsigalira kunoonya nsimbi za kuzimba. Nakwata buli kasente ke nalina ne ntuuka n'okwewola mu bbanka ez'enjawulo okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyange, ennyumba gye nalowoozangako buli bwe nabeeranga. Kyokka laba bwe bankubira essimu nga baŋŋamba nti waliwo omusajja abadde avuga endiima emmotoka, bwe muwabyeko n'atomera ennyumba gye mbadde nzimba nga ntuusizza ne ku madirisa. Natuula mu mmotoka ne nvuga okutuuka we baali bandagiridde. We nali nnyinza okusisinkana omwami ono asooka ndaba akanfaamu. Bwe ntuuka ku mwalo we baali bandagiridde okumusisinkana ne nnengerawo mmotoka eyaliko ennamba zennyini ez'emmotoka eyali etomedde ennyumba yange. Nalina obusungu bungi bwe ntyo ne nfuna gwe mbuuza nannyini mmotoka. Omusajja baamunnengeza ne ŋŋenda okumusisinkana. Natuukira mu kuyomba naye okwawukanako ne kye nnali nsuubira, omwami ono yali mukkakkamu. Bwe mmubuuza nti, "Gwe watomedde ennyumba yange?" Yakkiriza nti ye yali agitomedde. N'antegeeza nti yali tagenderedde nti era yali asuubira tusobola okutereeza ensonga. Eyali agenze n'obusungu natandika okukkakkana.
Omwami ono yandaga aw'okutuula. Namubuuza nti oba yali ayagala kutegeeragana lwaki yali adduka oluvannyuma lw'okutomera ennyumba yange. Ye kwe kuntegeeza nti singa yali ayagala kwekweka yandibadde tasasula mulenzi eyaliwo okundagirira aw'okumusanga. Namubuuza nti ekitegeeza wamusasudde ankubira essimu okuntegeeza nti otomedde ennyumba yange era mpe n'endagiriro okugattako ennamba ya mmotoka yo. Bakkiriza nti kituufu kwe kumubuuza nti lwaki, nga bwe mutegeeza nti abasinga babula bubuzi. Yantegeeza nti ye talinga abasinga nti era yali ayagala kusasulira ekyo kye yali ayonoonye. Omusajja yali mukkakkamu. N'ambuuza ssente mmeka ze njagala okundiyirira. Natalammaga nga simanyi ssente mmeka ze njagala kumutegeeza. Ng'ovudde ku kya ssente nali neewuunya eggonjebwa lya mwana mulenzi. Namwetegereza ng'akwata mu nsawo aggyayo omudidi gwa ssente gwe yateeka mu maaso gange. Bw'amaliriza kwe kuŋŋamba nti tekyabadde kigenderere. Okusinziira ku ssente ze yali ampadde n'ekitundu ekyali kyonooneddwa, nawulira nga nswadde n'okuswala nga ndi mu kuliisa omwami ono. We nakyukira okwongera okubaako bye njogera ng'amaze okugenda. Amaaso nagatuusiza waali mmotoka okwetegereza nga mu mmotoka taliimu. Natandika okumunoonyesa amaaso nga bwe neebuuza waabulidde amangu ago. Nawulira nga ntidde, nga neebuuza muntu kika kyono, ne ntandika n'okwejjusa ekyandobera okujja ne looya wange. Oluvannyuma namulengera ng'aliko eryato ly'alinnya era nga ligenda kusimbula. Nadduka mbiro nga njagala nsisinkane mwana mulenzi ono musabe okumuddiza ssente ze, waakiri ntwaleko entono ezijja mu ekyo kye yayonoona. Nagenda okutuuka ku lubalama lw'ennyanja ng'eryato lisimbudde. Kwe kutandika okuleekaanira waggulu nga nkoowoola omwami ono gwe nali simanyi na linnya. Abalala abaali ku lyato bwe baalaba ndeekaana kwe kutegeeza omwami ono nga bwe wali bwamukoowoola. Baakyusa eryato okukomawo ku lukalu. Omwami namulaba ng'abuuka okuva ku lyato era n'adduka okujja okunsisinkana. Ebirowoozo byange byali byakyuse dda. Ssente ze zonna nali njagala kuzimuddiza. Osanga kye kyali ekiseera nange nkole ku Katonda ky'atusaba eky'okusonyiwa. Naye munnange aba anaatera okunsisinkana ne nsisimuka. Kino kyali kirooto kya nnakyala Violet. Mukazi wattu aba akyalemedde mu buliri ng'alowooza ku kirooto kye yali afunye okutunula ku ssaawa nga zigenda kuwera emu. Bannange obudde bwali bwamukutte dda. Ku ssaawa 2 zennyini yalina okuba ku mulimu. Yali asuubizza Lulenti mukama we nti taliddamu kutuuka kikeerezi ku mulimu. Ku lw'okusooka baabeeranga n'olukuŋŋaana lwa bonna ku mulimu olwakubirizibwanga Lulenti. Bulangiti yagisindisa bigere emirannamiro, bw'atyo n'adduka mu kinaabiro okunaabako. Eyo teyawezaayo ddakiika 10 nga yavuddeyo dda. Buli kye yakwatangako nga takinyweza. Bwe yayagalanga akasanirizo ng'amaliriza akutte kasenya, wabula yasobola okubikola byonna. Era essaawa okugenda okuwera emu n'eddakiika 4 ng'amaliriza buli kimu. Yakkirira amadaala okugenda okusisinkana mmotoka ye mu ggumbuliro erimu mwe yagisuzanga okulinaana awo we yasulanga. Yavugira ku misinde egya waggulu okweyuna obudde. Violet yali asula eyo kisaasi waggulu ku lusozi. Kale yavuga bw'atyo n'ayita entinda, kyokka bw'atuuka ewandegeya ng'okwesiba kw'ebidduka kwa maanyi. Yakimanya nti asaana okukubira mukama we essimu okumutegeeza nti obudde bwonna amutuukako. Yanoonya ennamba ya Lulenti era bwe yagifuna n'anyiga okumukubira. Lulenti bwe yagyanukula, ono teyamuganya kubaako kyayogera. Yamugamba nti, "Lulenti, ononsonyiwa, nkimanyi ngenda kutuuka kikeerezi naye ngenda kukutuukako awo mu ddakiika ntono."
Ng'amaliriza okwogera teyalinda oli kumwanukula n'aggyako essimu. Okwesiba kw'ebidduka kwali kw'amaanyi, kyokka nga yali asuubiza Laurent okutuuka mu ddakiika 2, naye ze yali agenda okumala awo yali tannazirowoozaako. Yatandika okulowooza ku ngeri gye yali alemereddwamu okukeera mmande y'olwo. Newankubadde muntu anyumirwa ennyo otulo tw'okumakya, naye olwa mmande yagezangako nnyo okukeera kubanga waabeerangayo olukuŋŋaana lwa bonna ku mulimu. Naye olwaleero kyali kirala. Baalina okutandika okuteesa ku 1:30, naye kaakano zaali zigenda mu 2. Bwe yalaba ebula eddakiika 5 zokka okuwera 2, Nakyala yasalawo okufuna w'ateresa mmotoka ye akozese pikipiki ya boodabooda okweyuna obudde. Emmotoka yagiggya ku kkubo n'akyama awali eggumbuliro lya mmotoka eriyitibwa Mugalaasi Parking Garage. Ng'ayingidde munda yabuuza omwami akolawo ssente z'eggumbuliro ne bamugamba nti 50,000 olunaku. Yagamba omwami ono nti eyiye yali waakuginona mu 2 zokka. Kyokka omusajja yamugamba nti ne bw'aba agireseewo eddakiika 5 zokka ebisale bisigala bye bimu. Nakyala teyalina budde bwa kukaayana, kwe kufulumayo ng'ayanguyirira. Ekirungi kya pikipiki tosobola kumala ddakiika 3 nga tonnafunayo kutwala. Bw'atyo teyalwa n'atuula ku pikipiki. Eddakiika zaalinga 10 zokka ng'atuuse we bakolera. Ekisenge mwe baateesezanga kyali eyo waggulu ku mwaliro ogwokuna. Yalinnyalinya amadaala mu bwangu obw'ekitalo, agenda okutuuka waggulu nga yenna aweekeera, nga n'entuuyo zittulukuka. Bwe yalingiza munda okuyita mu ddirisa n'alaba nga Laurent ayimiridde ayogera. Yasembera ku mulyango wabula ng'awulira atya n'okuyingira. Yamalirira bw'atyo n'ayingira munda. Yatambula mpola mpola n'afuna akatebe eyo emabega. Kyokka aba akwata ku katebe okukatereeza, laba ensawo bw'emuva mu ngalo n'egwa wansi n'ebyalimu byonna ne bisaasaana. Yayanguyirira okubirondalonda, agenda okuzza amaaso waggulu nga buli omu agamwegese. Violet yalina katemba mungi ku mulimu era abakozi banne baamwagalanga nnyo olw'obutaggwebwako bisesa. Ne ku luno yagenda okulaba ng'abamu baseka. Laurent yali akyasiriikiriza mu bye yali ayogera, kwe kugamba Nakyala nti, "Wabula nkwewuunya. Nali ndowooza kino twakiteesaako ne tukimaliriza eky'okutuuka ekikeerezi." Yamusongera ku kisenge nga bw'amugamba nti, "Weetegereze ggwe, olaba ssaawa mmeka ezo? Mazima ziizo 2:30. Violet kwe kusooka okutunuulira essaawa ng'era omuntu ow'olwali, kwe kugamba nti, "Naye tezinnawera 2:30, kubulako eddakiika nga 3. Banne bonna baatulika ne baseka, wabula nga ye Laurent awulira busungu. Violet yali muntu musaazi, kyokka Laurent yali wa lugezigezi ayagala okwekuza n'okuweebwa ekitiibwa. Bombiriri baali bamanyiganye bulungi olw'ensonga nti baali baasomako bonna mu ttendekero lya poliisi. Kyokka laba bwe bajja okukolera kampuni y'obwannannyini ekola ku kunoonyereza ku misango ne basisinkanayo. Mu kampuni eno Laurent yaweebwa okukulira banne, kale nga bw'ayagala ennyo ekitiibwa wano ne kisukka, yafuna amalala aga buli kika. Okugattako okwekuza nga ne ku kyatalina kukola akyetuma okusobola okukakasa ekitiibwa kye. Kyokka ate Violet ye nga musaazi, bwe kityo ne kibaleeteranga okukuubagana buli kaseera, naye era tekyabalemesa kubeera ba mukwano. Laurent ne Violet baali ba mukwano nfanfe, naye lwakuba tegwawangaalanga, anti buli kaseera nga baba basojjagana. Abasinga ku bakozi baali baabamanyiira era nga banyumirwa entalo zaabwe, anti nga zibaamu katemba. Ku luno Violet yasooka bw'ati,
Yayogera mpola mpola naye nga byayogera biwulikika. Yalinga atolotooma. Omukazi nasoose kuloota kirooto kya ntiisa. Bwe nsisimuse ne nsooka nemererwa n'okufuluma obuliri. Ndaba bwe nsanga okwesiba kw'ebidduka okw'amaanyi. Kuva wano kwagala kutuuka Masaka. Kyokka bwe ntuuse wano era ne nnenyezebwa. Bw'alaba banne baseka kwe kwongerezaako nti, bannange sibalimba. Ntuuse ne ndoota nga ntuuse wano kikeerezi. Akalimo kange ke mbadde nnina okukola nsanze bakagabidde omuntu omulala. Kyannumye bwe ntyo kwe kutandika okukulukusa amaziga. Mba ntandise okwegayirira Mukama waffe Lulenti okunziriza akalimo kange ne mpawamuka. Ntudde mu buliri okumalira ddala eddakiika nga 10 nga nkyalowooza ku kirooto ekyo. Lulenti yali afa obusungu, kwe kumugamba nti, weebale maama, weebale kufuna kadde kakubaganya birowoozo ku kirooto kyo. Bw'oba mulungi mu katemba, simanyi lwaki togenda mu ba Amarula n'ozannyira eyo katemba, kubanga ffe obumanyirivu bwo mu ekyo si bwe twetaaga. Yagenda mu maaso n'okubategeeza byonna bye baalina okukola sabbiiti eyo, buli kinnoomu by'alina okukola. Teyakomaawo, yannyonnyola ku mateeka agabafuga. Yabasaba buli omu okuba omwegendereza eyo gy'akolera, n'abakuutira obutatya kumusaba kintu kyonna kye baba beetaaze okubayambako mu mulimu. Yafundikira n'okubaagaliza sabbiiti ennungi n'okukola obulungi buli omu omulimu gwe baali bamukwasizza. Ebigambo ebyo agenda okubimalayo ng'abasinga baabuuse n'omulyango. Lulenti baali bamumanyi bulungi nga bw'atandika okwogera tamaliriza. Kale nga mumwetegula mangu, si kulwa ng'abayita okukomawo abawulire ne kye yali yeerabidde. Kampuni eno yali ya bwannannyini ng'ekolera ku bantu ba bulijjo. Gwe bw'abanga olinayo ekintu kye kyakubuzeeko, tugambe ng'emmotoka oba muntu wo nga bakuyambako okumukuzuulira, gwe kasita wasasulanga. Nga ne bw'oguba musango mulala, singa oba olina ky'osobola okunoonyerezaako oba obatuukirira ne bakikukolera. Emirimu baali bagitambuza bulungi, kale ng'abantu bangi babeeyunira. Bw'abanga tomatidde na nsala ya kkooti nga bakuyambako mu kunoonyereza n'okuziikuula byonna ebyabanga bikisiddwa mu musango ogwo. Lulenti yasembera mwana muwala ono Violet we yali atudde n'amukwasa fayiro. Violet yagibikkula alabe ebyalimu. Yasooka n'abiyitamu lukwakwayo, oluvannyuma n'atandika okwetegereza olupapula lumu ku lumu. Lulenti olwamaliriza aba afuluma kwe kusaba Violet okumusisinkana mu woofiisi ye. Violet naye teyalwawo ng'abikkako fayiro gye yali atunulamu, bw'atyo ng'agenda okusisinkana Lulenti. Ng'atuuse mu woofiisi yasanga Lulenti alina fayiro endala z'atunulamu. Mwalimu n'omuvubuka omulala ng'ayimiridde awo okulina n'emmeeza ya Lulenti. Mwana muwala yafuna akatebe w'atuulira nga bw'alinda omukulu okumaliriza n'oyo gwe yali ayogera naye. Okwetegereza obulungi ng'awo ku mmeeza ya Lulenti kuliko eccupa ya caayi. Yawulira ng'enjala emweyongedde okumuluma, anti obw'enkya yali talina ke yaasudde mu lubuto. Lulenti ng'amaliriza okutunula mu fayiro gye yali akutte, yayogera n'omuvubuka eyali munda, era mu kaseera mpaawe kaaga omuvubuka yafuluma. Yagamba Violet nti, nga bw'obirabye mu fayiro era nga bwe nakutegeezezzaako mu kusooka, twagala kuzuula omutemu eyatta Kimuli Owen. Kiteeberezebwa nti oyo yenna eyamutta ye yabuzaawo n'omuvubuka omulala gwe bayita Kasibante Pawulo. Waliwo omuvubuka omulala ayitibwa Mwesigwa Charles agambibwa okuba nga ye yali nfanfe wa Kasibante Pawulo eyasooka okukwatibwa ku misango gino gyombi, naye oluvannyuma n'ayimbulwa ng'obujulizi tebumala kumuluma. Naffe gwe tugenda okusooka okutwala ng'omutwe omukulu, twagala kusooka kunoonya bujulizi bwonna obwetaagisa tulabe oba bumuluma mu musango guno. Bwe kizuuka nga teyabiriimu,
ate olwo kinaaba kyangu okuzuula eyali amwesimbyemu okumusibako emisango. Laurent yawa Violet akapapula nga katonotono n'amugamba nti ononsonyiwa naye n'obwo obubaka buyinza okukuyamba. Violet yakwata akapapula nga takatunudnako n'akateeka ku lupapula endala ezaali mu fayiro. Yaddamu okutunuulira eccupa ya caayi wabula agenda okugamba Laurent okumuwa ku caayi ng'oli ekyokwanukula akirina kumpi nti nedda. Ne Violet kwe kwezzaamu kwe kumugamba nti naye naawe okimanyi nti mbadde nsaaga. Laurent yaseka n'amuddamu nti omukalukalu tajja busera bw'oba omwokya nti awo mbadde njagala. Ne Violet kwe kwongerezaako nti naye kuva dda naawe okimanyi bulungi nti sinywa caayi mazzi. Bwe nva wano ngenda mu woteeri kwenywera tuta. Laurent yawanika emikono gye gyombi mu bbanga n'agamba nti genda weenywere, ekirungi tegatamiiza nti ganaakulemesa okukola emirimu. Violet yasituka agende wabula nga tannafuluma Laurent yamusaba okuba omwegendereza gye yali alaga. Naye kwe kunyeenya omutwe okumulaga nti ategedde. Laurent n'ayongerezaako nti kola ekisinga Violet, kansubire mu sabbiiti emu oba kale 2 tujja kuba tuzudde ekituufu. Ne kyembadde neerabidde saagala agenda kubaawo okukuyamba ku mulimu guno. Bw'obaako ne kye weetaaga kyonna wendi okukuyambako. Laurent bw'amaliriza ebyo ye n'afuluma anti yali amumanyi bulungi nga bw'atandika okunnyonnyola oba okubaako kyakulagirira nga takutula. Olw'obutayagala Laurent kufuna byakwongerezaako ng'akyali awo mu woofiisi ye, yayanguwa n'atambula afulume. Wabula bagenda okwogera ebyo nga ne Saagala waali ku mulyango awulira. Bw'atuuka wabweru yakwata Saagala ku kibegaabega n'amugamba nti Saagala tofaayo, genda weekolera ebibyo, nja kukukubira essimu nga nkwetaaga. Bwe kakasa nti essimu yo esigalako akadde konna. Bw'atyo yaleka Saagala yasaamiridde n'akkirira amadaala. Bw'afuluma woofiisi zaabwe yasooka n'akufuna ka wooteeri n'atuula okusobola okwefunira ekyenkya. Bw'amaliriza okulya ekyenkya ne kasooda akannyogoga kwe kuggyayo akapapula Laurent ke yali amukwasizza emabegako. Yali akasiseeyo mu fayiro bw'atyo n'akasuula mu nsawo ye. Yasoma ebyaliko naye nga tebyekuusa ku kye yali agenda okukola ku nkya y'olwo. Laurent yali amusaba kukeeranga ku mulimu. Bw'atyo kwe kukazzaamu mu nsawo n'atandika buto okutema empenda ku ngeri y'okusisinkanamu mwesigwa. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirirawo olwaleero. Akadde tekayinza kuba ku ludda lwaffe buli kaseera, era munnange bwe ndabye enjuba egolooba nange ne ŋŋamba kankomaawo neyo n'ate egy'abakama bange emirala. Awo we tujja okusinziira tweyongereyo okulaba biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.